Bulijjo kuwummula tekuba kutuuka kyenva nkukulisaayo nnyo mukwano gwange mu kitundu kyaffe ekyakulembera ekyasooka eky'ekitabo kyaffe kino Mitembo Ssuubi. Nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri eky'olunaku olwaleero era nkwagaliza okukinyumira obulungi ku ssuula yaffe ey'okubiri gye tugendako eyitibwa Ensi ya Mitembo. Nyongera okujjukiza nti ekitabo kino osobola okwefunira kopi yo ku Mukono Bookshop, Uganda Bookshop oba ku mulyango gwa Bulange ku $40 gyokka. Nyongera okujjukiza nti ekitabo kino Mitembo Ssuubi kyawandiikibwa Dr. Ssaalongo Kiwanuka Aloysius Kalyesuubula. So nga naawe munnange ayina essuubi eryeteekerateekerayo ebiwandiiko eby'enjawulo, olina ebyafaayo byo by'oyagala okuŋŋaanyiriza awamu bisobole okusomwako ab'omulembe gwo abagenda okuddirira, olina essuubi eribaako ekiwandiiko kyonna kye weekolera ekikyonga omuntu, olina obubaka bw'oyagala okuteekateeka tubutuuse eri munno naye nga tubumutuusaako mu bwino, noonyaako Maseruka the Poet ku WhatsApp ya 0759565538 twogera ebigambo. Mitembo Ssuubi. Tulokkalire katusosootole essuula yaffe ey'okubiri, Ensi ya Mitembo. Ku mulembe gwa Mutebuka, omukulembeze w'ennono eyali akulembera ensi y'Abatakaganda mu kibira Bugandaizi, waazaalibwayo omulenzi omuto Mitembo, ng'oyo ye yaleeta essuubi eppya mu bannakibira abaali baweddemu amaanyi ku mulembe Omutebuka. Ensi eyo yali ejjudde ekitiibwa, okwagala, obumu, empisa n'obuntubulamu mu mitima gy'abantu baayo. Ensi eyo yali esangibwa wakati w'amawanga amalala 4 nga yo yeri wakati waago, ng'ebugwanjuba waago waasangibwayo abantu abakolanga omulimu gw'obulunzi bw'ente abaakazibwako eryambula butuulo. Ebukiikakkono waaliyo abantu abaayitibwanga abasosonkozi, abo bwe baakolanga omulimu gw'obusuubuzi nga bayita mu bibira ebingi ebyasangibwanga mu nsi eyo ne bajja okutunda ebyamaguzi byabwe eby'enjawulo mu nsi Ganda. Mu mambuka waaliyo abantu be baayitanga badduma bikalu, abo bwe baakolanga omulimu gw'okukuumanga abantu abalala nga bakozesa obusaale bwe baabajjanga mu miti egiyitibwa enkuzannyana. Mu Maserengeta we waabeeranga abantu abaakazibwako eryangoye muziro, abo baakolanga gwa kuvuba byannyanja, era bwe baamalanga okuvuba ebyennyanja nga babiteeka mu nsero oba enkanga zaabwe nga babitwala kubitunda mu nsi nakyetonde wakati ng'ejjembe ly'enkula ku mutwe. Ensi eyo Katonda yali yagiwa omukisa ogutaliiko buyinike, kubanga buli muntu eyabanga n'ekyamaguzi ng'alwana bwezizingirire okukituusa mu nsi y'Abatakaganda, okukitunda afune ekigulira magala eddiba. Obulungi bw'ensi eyo bwasikiriza nnyo abantu b'amawanga amalala mangi okujjanga okweyolera ku mikisa emingi egyasangibwanga mu nsi eyo. Abantu bangi baakuluggukanga enkya n'eggulo nga batambula banoonya ensi eyo okulaba ku bulungi bwayo olw'ebibira n'ensozi ennyingi ebyagirimu. Ekyo kyayamba nnyo ensi eyo okukulaakulana ku misinde egyayiriiri olw'abantu abangi abaagiyingirangamu olutatadde. Ensi Ganda yali emaamiddwa ebibira wamu n'emigga ebyagyetooloola, nga mu bugwanjuba waaliyo ensozi wamu n'ebiwonvu omwali ebisolo eby'omu nsiko. Mu bukiikaddyo waaliyo abalimi ba buli ngeri, eyo gye baali basimbye amakanda nga balima buli kibala na buli kimera olw'enkuba eyavanga mu bibira n'ensozi eyawa omukisa ensi eyo obutaba mukyeya. Ensi eyo buli kadde yabanga mu kyengera kya mmere, anti emigga n'ennyanja byagiyamba nnyo okufugirira ebimera n'ebitonde ebya buli ngeri.
Ebinyonyi by'omu bbanga nabyo ensi eyo tebyagitaliza kugyeyagalilamu nga buli kika kya kinyonyi omuli eŋŋaŋa, obusanke, endegeya, ennyange, amakookotezi, entawuluzi, amayuba, amatutuma, kayuba mukuukulu, enkazalujja, namunye, ŋŋaali, enkoonamuti, amafulungu, kunguvu, ssekanyolya, empungu, ebiwuugulu, oluzibaziba, kamunye, kakubampanga, nnyonyi muzinge, ensega, enkofu, enkwale n'ebika by'ebinyonyi ebirala bingi byeyunanga nnyo ensi eyo. Okumanya ensi Ganda yali matiribona, abantu bamu baali bagunjufu ebitagambika nga baaniriza buli muntu eyajjanga mu nsi yaabwe. Okusosola mu bantu nga muzira omu nsi omwo, kubanga omukulembeze waabwe ow'oku ntikko yali muntu alumirirwa buli kitonde ekyali mu nsi ye era ng'ayagala nnyo okuyiga obuwangwa bw'abantu abalala abaasenganga mu nsi ye. Omukulembeze w'ensi eyo yafubanga nnyo okusembeza abantu abapya ku lujjuliro lwe, ne balya naye nga bwe bamunyumiza ku mpisa n'enneeyisa z'abantu baabwe gye baali nga bava. Ebigendererwa by'omutaka Mutebuka byali byakugatta bantu be n'abamawanga amalala basobole okukulaakulanya ensi yaabwe awataali kuleka muntu yenna mabega. Mu bantu abangi abajjanga mu nsi eyali eteekeddwa obulungi nga terina mutawaana na bantu balala, waaliwo abantu ababi abaayingira mu nsi eyo nga balina obujja, effutwa n'enge empitirivu ku mitima nga tebaagaliza nsi eyo kugenda mu maaso. Baatandika mpola okukyuka mu mbeera ne beekolamu obubinja bw'okudobonkanya enteekateeka z'omukulembeze ow'ennono eyali afuga ensi eyo ennungi. Olunaku olumu abantu abo baagenda mu nnimiro y'omu ku batuuze b'ekitundu ne batemaatema emmere ye omwali ebitooke, muwogo, kasooli, ennaanansi n'ebirala. Abantu abo tebaakoma kwonoona mmere ya musajja kyokka, baatuuka ne mu maka ga Nnaabakyala eyali atwala ekitundu ekyo ne basobya ku muwala we. Nnaabakyala bwe yagezaako okubavunaana, omusajja omu n'amuggyirayo ejjambiya okumutema nga bw'amulaga nti bw'ateegendereza ekyo kyatuuseeko kikyali kituusa. Nnaabakyala yali akyalowooza ebimugambiddwa, omusajja yakwata muwala we ate ne zireeta omusajja Kamejeri ng'adduka n'amugamba nti, Nnaabakyala, jangu olaba abasajja baakasenga ku kyalo kyaffe bwe basibye ente zaabwe mu musiri gwange ogwa lumonde ne zigulya okugumalawo, ate bwe tubagambyeko omu n'aggyayo emmundu okutukuba amasasi. Nnaabakyala bwe yawulira n'agamba nti bannange, omuntu yenga n'alaba ne bano abasajja abatalina kisa ku nsi yaffe ebadde eteredde obulungi. Bwe yamala okwogera ebyo n'agamba omusajja Kamejeri bagende balaba omusiri gwe yali agamba. Baba baakatambulako ebigere nga biibyo ne basanga ekibinja ky'abantu abaali babagalidde emiggo nga baleekaanira waggulu nti yenga omuntu anaalaba n'abasajja b'amawale abatufuukidde ekizibu. Ensi yaffe baagisanga mu mirembe nga tewali akijjanya munne, naye kati laba batandise n'okutta bannaffe. Ekintu kye bakoze kibadde tekibangawo ku ttaka lya bajjajjaffe. Baasalawo bagende omutaka omukulu Mutebuka bamugambe agambe ku bantu abo abajja mu nsi yaabwe bwe baba tebasobola kukolagana bulungi ne bannansangwa babaviire. Baba bakyawera okugenda ewa Mutebuka okwanja ensonga, mu nsiko ne wafubutukayo abasajja abalala basatu nga babagalidde emmundu ne batandika okubakubamu amasasi ag'okumukumu okukakkana ng'abantu 6 babamazizza emmere. Abaawonawo ne Nnaabakyala baagenda butereeve omukulu w'abataka bamubuulira ebyabatuuseeko bwe babadde beemulugunya ku bantu baabwe be battira obwereere. Omukulu Mutebuka lwawulira ebyagudde ku bantu be n'ayitirawo olukiiko olufuga ekibira bateese ku nsonga y'abagwira baagufuula omugano okutemula bannansi. Olukiiko nga lutudde, omukiise omu bwe yayimirira okwogera yagamba nti ekiyambye ensi yaabwe okukulaakulana amangu kivudde kuba nti bakkiriza abantu ab'amawanga amalala abava mu bitundu eby'enjawulo okuyingira mu nsi yaabwe. Yafundikira ng'agamba nti bakole okunoonyereza okw'amangu
abantu abatemudde abantu baabwe bakwatirwe bavunaanibwe ng'amateeka g'ekibira bwe gagamba. Omulala yalaga nga bwe kitali kirungi eky'okutta abantu baabwe naye bateekeddwa okuteekawo amateeka amakakali ku bantu bonna abayingira mu nsi yaabwe. Yali yakamaliriza okwogera ate omukadde yali atudde wansi ku tteete n'ayimuka we yali atudde n'atambula ng'asembera mu maaso ga Mutebuka. Bwe yatuuka okumpi n'entebe y'omukulu n'akutamya ku mutwe ate oluvannyuma n'agwimusa ng'atunudde mu bakiise abalala n'abuuza nti, "Bakiise bannange, waliyo obujulizi obulala obusinga ku mirambo egyo gye mulabiddeko ddala n'amaaso gammwe? Kye mugamba nti kati abantu abo mutandise okubatya olw'okuba balina emmundu? Ye bo emmundu bazijjawa era ani azibawa? Oba muffe waliwo be bakolagana nabo nga babayamba okutuukiriza ebigendererwa byabwe?" Omukadde n'afundikira ng'asaba atangaazibwemu amanye ekituufu ku nsonga ezo. Bwe byatuuka awo omukiise omulala n'awanika omukono n'agamba nti, "Ssebo mukama waffe, nteesa bwe kiba kisoboka abantu abo bagobebwe mu nsi y'abajjajjaffe Buganda." Abakiise bonna abaali mu lukiiko ne bassa kimu nga nkuyege nti bagobwe ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Mu bantu abaali mu lukiiko waaliwo omukiise omu ataateesa ng'agamba teyeewulira bulungi omutwe gumuluma. Era singa teyabadde ensonga nkulu nnyo bw'etyo mbu teyandibadde mu lutuulo olwo. Omukulu Mutebuka bwe yamala okuwuliriza byonna abakiise bye baali boogedde n'abagamba nti, "Bassebo abakiise mwebale kuteesa bulungi bwe mutyo. Era ndabye obulumi, obunyiikaavu, obunyiivu n'obusungu bwe mulina ku mitima gyammwe. Naye kambabuuze, ku bantu abangi bwe batyo abajja mu nsi y'aboobwe, abamu balina abaana abato nga kati abaana abo baafuuka bannansi baffe. Ye abaffe bwe kiba nti ddala kituufu abantu abo baatuttidde abantu baffe, ate naffe bwe tunaakola ekikolwa eky'okubeesasuza nga tubatta, mazima tuba tetufaanaganye nabo. N'ekirala, abantu abo bonna si babi nga bwe mukirowooza, naye kye tuba tussaako ennyo essira ge mateeka agakwata ne ganyweza abakozi b'ebikolobero, geego gokka agajja okusobola okutuggya mu kazigizigi ke tutubiddemu." Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo n'ayabula olukiiko ng'agamba abakiise abakulu mu kibira nti bagende bazuule abatemu era babakwasisa amateeka agafuga abazzi b'emisango egya naggomola mu kibira, naye nga bakikola mu bwenkanya. Omukulembeze w'ekibira Mutebuka bwe yava mu lukiiko n'addayo ewuwe n'abakiise ne baabuka. Wabula omu ku bakiise yasirika nga banne bateesa, olwamukuba amabega yadduka zambwa, yasibira mu bantu b'amawale abaali bakoze ebikolobero ku bannaabwe ng'abagamba nti omukulu akulembera ensi y'abataka asazeewo okugoba buli mugwira mu nsi ye. Abasajja b'amawale ebyo olwabagwa mu matu ne beekunga mu budde bw'ekiro ne bagenda mu lubiri lwa Mutebuka nga bamuwamba n'okumutta nga bamutta.